Mu Buganda emirundi mingi tukkaatiriza ebika mwe tuva. Ate buli kika mu Buganda kirina omubala. Ogw'omutima gugamba nti ayambalira enkanga ng'asula ebbaale. Olukka ennyanja n'enkanga n'ebirala ebigenderako. Ogw'enkima gugamba ssenyenku twokya ennyama. Mugema bw'afa kudda mulala. Omubala gwe guwumbawumba ebirowoozo n'emmeeme ey'ekika ekyo. Era omubala gutera okuggyayo ebyafaayo n'embeera z'ekika ekyo. Oluusi n'emirimu ekika ekyo gye kikola mu Buganda. Ogw'omutima eyo gye guggwera gugamba nti anaatya ennyanja anajja butiko. Waakiryo ttento kabaka n'atalya maluma. Kubanga tuffe tuli bavubi ba kabaka. Abaganda bino ebyokukwata ebyennyanja ebito baabimanya kuva dda. Naye bwe kituuka ku kabaka ng'oli wa mutima, waakiri kwata engege ento kabaka aleme kulya maluma. Ate bw'otya ennyanja ojja kujja butiko. Oluyimba lw'eggwanga oba anthem nalwo lujjayo ebiruubirirwa n'omwoyo gw'eggwanga nga bw'olaba emibala gy'ebika bwe gijjayo omwoyo gw'ekika ekyo. Mu Buganda ekitiibwa kya Buganda lwe luyimba lwaffe olw'eggwanga nga bwe mutegedde lwayiyizibwa Reverend Canon Polycarp Kakooza mu 1939. Naye bw'owulira ebitundu byalwo nga bwe mubiwulidde bitukwatako ffe abaleero n'ab'emirembe egirijja, so nga lwa myaka kumpi 9 emabega. Awo nno oluyimba lw'eggwanga, eggwanga lyonna lulina okuyimbibwa obulungi era n'amakulu gaalwo galina okuvaayo obulungi. Oluyimba lw'eggwanga teruyimbibwa mu ngeri ya kwesanyusa. Kwesanyusaamu bwesanyusi oba kutuukiriza mukolo. Era abakugu banaatubulira naye nze sirowooza nti oyinza okuteeka oluyimba lw'eggwanga mu nnyimba zino eza bulijjo nti kubanga oyagala nnyo Obwakabaka otandise oluyimba lunatanga n'ekitiibwa kya Buganda. Babikola era nammwe mubiwulira naye sirowooza nti kituufu. Oluyimba lw'eggwanga lulina okuggyayo ebyo bye tukkiririzaamu, bye twagala n'essaala zaffe ku ggwanga lyaffe. Okuva kabaka lwe yadda, Kabaka Mutebi gwe ŋŋamba, ekitiibwa kya Buganda kiyimbibwa naye buli muntu ng'ayimba nga bw'ayagala oba nga bw'alowooza. Nze siri mukugu mu by'okuyimba music, siri mukugu, naye nina okutukuulira nnyo ebigambo bino eby'okuyimba ebya music nnyo. Era abamumanyi bamumanyi ntera obbaga nti oluyimba olwo ago majaani masa, era emirundi egisinga gasigala majaani. Bwe ŋŋamba nti oluyimba olwo kaawa, emmwanyi terimba lazima. Naye nze bye nasooka okuwulira ng'ebikyamu kyekyo kyennyini mwami Mayambala kyayogeddeko nti kabaka tumwesiiga. Kabaka yafuuka ddi ebizigo? Ng'okiraba bulabi omuwandiisi waalwo kyo si kye yali aluubirira, naye ng'abantu bonna kye boogera. Ekirala okuluyimba ng'abaluyimba bakerebera. Okukerebera kiva ku bunafu. Ate omuntu yenna mmanyi obulungi akimanyi saagala mujama, saagala munafu, saagala n'owokusatwani. Asoonooka
saagalira ddala. Omuganda agamba nti ndyebaza ndya tagunjula munafu. Kitegeeza nti obunafu bwakyayibwa nnyo. Naye omunafu bw'omwebaza era naye abaako kyaggusa. Kati ebyokkerebera nga abantu bayimba abamu ne basulika n'emitwe. Waliwo wano omu ku bakozi ba Kabaka ng'akulembera nnyo ekitiibwa naye abeera bw'ati ng'alutandika n'omutwe agusulise. Gwanga lya ngeri ki eridda ku ntikko ng'abantu baalyo bakerebera obwenkanidde awo. Ekirala kye saayagalira ddala kwe kuyimba ekitiibwa kya Buganda ng'abantu beekapye. Ate ekitundu ekiddibwamu kiga nti twesiimye nnyo. Wasangawo omuntu eyeesiimye ng'ate yeekapye. Weekapa otya ate nga weesiimye? Tebikwatagana. Tosobola kubanga weesiimye ate nga weekapye. Naye abantu bonna bayimba nga bali awo beekapye. Mulabye bano aba St. Charles bwe bayimba n'akamwenyumwenyu. Omuntu eyeesiimye bw'abeera. Naye n'ebirala bye nawulira ebimu babyogedde ebimu naye mbiwulidde oluvannyuma lwa luyimba luno nga bitta amakulu g'oluyimba wamu n'embeera mwe lulina okuyimbibwa. Twafuna abantu ab'enjawulo abamanyi ebyennyimba music mu bukugu. Sitwagala bwogeza omuntu ng'alina eddoboozi ddungi. Omuntu ayinza okuba alina eddoboozi ddungi naye nga tamanyi music mu bukugu. Abakugu abo ne bawuliriza ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda. Ennyimba ez'enjawulo mu bantu ab'enjawulo kwaya biki nga bayimba bawuliriza. Aba St. Charles Lwanga balondebwayo ng'abakiza abalala. Kuba bangi nnyo abayimbi abamu nga baluyimba nga reggae. Kati oluyimba lwa Buganda luli mu reggae nga reggae. Abalala ne batabika ebintu ebitategeerekeka bangi. Kale twabasaba batereeze ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda. Era omulimu guno tugumazeeko emyaka egisoba mu 5. Muyinza okulaba wano twatandise tukiruddeko. Abalala ne bayimba ne baleeta ne muweereza abakugu nga bintu bitegeerekeka nga babiwakanya. Neebaza ow'ekitiibwa Kiyimba gwe nakwasa ogw'okulondoola ensonga eno n'aba St. Charles Lwanga. Ow'ekitiibwa Noah Kimba talina bukugu bwonna mu kuyimba. Ago ge mazima ate mugeyeza atudde awo. N'okuyimba kwe bw'ayimba emabega wange naye yakola bukozi mulimo. Nina abantu bentera okubeera nabo abaagala ennyo okuyimba oba tuliyo mu kereziya oba mu kkanisa ne baleeta oluyimba ne basaakanya eddoboozi naye ng'ekintu kyonna kiri bweru wa kisumuluzo ne mpulira nga nfa. Sigamba Oweekitiibwa Noah, ngamba balala. Empulira nga nfa naye nga sirina kyakukola tutendereza oli ali bweru wa kisumuluzo naye asaakanya bamuwulire. Neebaza nnyo Director Mwami Kizito Mayambala. Kizito ndoza lya ddiini ono omujulizi. Kizito Mayambala musajja mukugu. Neebaza Mwami Andrew Kaketo Kaggwa naye mukugu. Oyo yasookera kusomera mu seminaariyo music n'amusoma nnyo. Naye bakadde bange bali awo ng'akomyewo nga busosodde oti abutadde ku bbali agenze kusoma bya engineering naki naye bya music abimanyi. Era mwebaza kubanga mbadde njogerezeganya naye nnyo ku nsonga eno okumala ebbanga. Neebaza akakiiko k'abakugu abatwanjuliddwa wano banne mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza kwaya nammwe mugyewuliriddeko olw'okukkiriza okukola omulimu guno. Mwebale nnyo bannaffe mwebalire ddala. Neebaza nnyo Reverend Canon Polycarp Kakooza olw'okwolesa omwoyo gwa Buganda ogutafa ng'ayiiya oluyimba lw'eggwanga lyaffe. Tumwebaze nnyo. Bwe yafa yaziikibwa ali ku kkanisa e Kabowa. Era beene yalagira n'aziikibwa ng'omuzira w'Obwakabaka bwa Buganda abaaliyo muna akijjukira.
era kabaka nga akomyewo yakola nnyo mu lukiiko olwayitibwanga Buganda General Sports Council. Yali musajja munnabyamizannyo era emizannyo gye mulaba gino mu Bwakabaka leero ku mulembe Omutebi girina akakwate kanene nnyo ku Reverend Polycarp Kakooza nga ky'abantu bakulu abatubagulizaako bye tuyisaako amaaso, abatulaga bye tusaana okussaako essira. Kambabuulire ku mulembe guno Omutebi Reverend Polycarp Kakooza yassaako ettofaali ery'omuwendo. Emabegako twalambikibwa ne Ssaabasajja Kabaka n'asiima wabeewo ennyimba entongole ey'ekitiibwa kya Buganda ku mikolo egy'enjawulo. Era w'ekitiibwa Kiyimba abyogeddeko bwe tuba tujjukira amatikkira nga bwe tugenda okugajjukira ku Watoto Church ku Lwokutaano, bwe tuba tukuza amazaalibwa ga Kabaka ne bwe tuba tuzze wano Kabaka nga aggulawo olukiiko lwa Buganda, ebitundu byonna bitaano tubiyimba. Oyimba kimu n'ozzaako ekiddibwamu, n'oddako ekyokubiri ekiddibwamu, byonna ne biggwako. Bwe tuba tutandika ne bwe tuba tumaliriza. Ku mikolo emirala gyonna ne beene ne bwabeerawo, ku mikolo emirala gyonna ne beene ne bwabeerawo tuyimba ebitundu bisatu. Ekisooka okuva edda n'edda n'ayimba nte ne sitenda. Kati ate bwe tuba tumaliriza ku mikolo emirala gyonna ne tuyimba kino ekitundu ekisembayo ekigamba nti Katonda omulungi ow'ekisa. Eyo yennyimba entongole ey'Obwakabaka era mwabaluŋŋamya mugikwate kuba mubeera nnyo mu bantu, oba kwanjula oba kwabya lumbe. Okuva edda n'edda n'ayimba ntya ne sitenda. Ate emikolo bwe giggwa Katonda omulungi ow'ekisa, oba beene waali oba taliiwo. Kaakati abantu oluusi baagala okuyimba okuteekamu ebyabwe bibawulira ku mutima. Ndooza mubawulira. Tugambe waliwo ekitundu ekigamba abantu tebatera okwagala abazire nnyo abaatusooka abamu baagala nnyo kino ekitundu ekisembayo ng'ate tebayimbye kino ekyogera Kabaka ne baleeta kiri Katonda omulungi ow'ekisa kuba baagala kusaba Katonda. Tumanyi Katonda mumwagala naye luno luyimba lwa ggwanga tokola bibyo. Tokola bibyo. Era mpulidde Mwami Kizito Mayambala ensonga y'ennungi nti abali ebweru wa Buganda tubaleke bayimbe ekitiibwa ebitundu byonna. Awo kusaba kwo tekuyiseemu. Oluyimba lw'eggwanga terubaako okugamba nti tuyambe bano oba twanguyize bano. Oluyimba lw'eggwanga bwe luba luyimbibwa abantu bonna bayimirira bonna we babeera ne bagoberera ennyimba yaalwo. Wano mu Uganda edda President Museveni yakyusaamu oluyimba lwaffe luno tuyita O Uganda, bwe twali abatonga tuluyita O Uganda. Oba y'ensonga lwaki abantu tebalukwata tuluyina na linnya. Kati luno olwaffe olwa Buganda tuluyita ekitiibwa kya Buganda, luli teluyina linnya. Abaana abato baluyita O Uganda. Teluyina linnya. Kati bwe kiri edda lulinga President taliiwo nga bayimba ekitundu ekisooka. President bw'abaawo nga bayimba ebitundu bibiri. Bwe baabawa kye bayita trooping of colors nga bayimba ebitundu bisatu. Kati President yakikyusa gundi oli bwe yafa eyaluyiya Kakoma Wamamba singa ono ow'endiga. N'agamba bitundu bisatu tubiyimbe naye na buli kati abantu bamanyi kubigoberera. Ekizibu ekirala oluyimba olwo tebaaluza mu nnimi nnansi. Waliwo omuntu eyaluza mu Luganda ate nno n'aluyimba bulungi abakugu balitubuulira lulungi nnyo naye teruli. Singa abantu baleka ne bayimba abakyoli bayimbe mu Lukyoli, Abanankole mu Lunankole, Abaganda mu Luganda naye ebigambo biri amakulu gaabyo. Kati gino emikolo egy'eggwanga egyawamu tuyimbe mu Lungereza kyandyanguye. Naye owekitiibwa Mwami Mayambala ensonga yengitegedde naye ekitiibwa oluyimba lw'eggwanga luyimbibwa mu mateeka gaalwo. Abali ebweru bafube bakwate ebitundu. Lwaki tebabikwata? Tugenda biteeka ku mitimbagano. Lwaki nga tebabiyiga n'okubimanya? Abamu baga nti Katikkiro zo tulaba kati ne bayimba lona ne balumalayo naddala abo batatera kundaba eyo ebweru.
naye nga balutandise tolina kyakkola naawe n'obeera awo naye nga si kituufu. Ennyimba eyo ndoza nayo mugitegedde. Nsanyuse nnyo okulaba nti abaana b'amasomero weebali. Abaana ab'amasomero kasita bakwata ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda entuufu kijja kwanguwa kubanga enkya ojja kubeera gwe Katikkiro ng'ebintu wabimanya kuva dda. Ebivulu byonna ebitegekebwa eby'ennyimba mu masomero wano mu Buganda, ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda entuufu evuganyizibweko lwongere okunnyikira. Mwabalungamya b'omu mikolo mugende n'akatambi mubuwe abo bonna bano basse byuma kubanga basse byuma mbeera ku mikolo ne bateekamu ekitiibwa kya Buganda oba balina kya mirundi nga 10. Waliyo abakazi, waliyo abaki, waliwo abantu abayimba ebintu byonna nga bambi bamaloboozi malungi naye nga bwe muwulidde abakugu nga byonna bifu. Kakati luno lwe luyimba olutongole era abantu bajja kulukwata mankuba balwagala. Omanyi n'ekirala ekikwasisa abantu oluyimba olw'ekitiibwa kya Buganda ne balujjukira kubanga babyagala. Olwa Uganda oluusi Uganda erina engeri gye tutawaana Uganda etutawaanya. Kakati mwenna tubalindiridde ku Watoto Church ku Lwokutaano okwosa enkya ennaku z'omwezi 31 Julayi. Twebaze Katonda olw'emyaka 33 kabaka waffe Mutebi II ng'ali ku Namulondo. Era nnyaniriza nnyo Pastor Muhumuza ali wano ku lwa Watoto Church. Pastor Muhumuza ono musajja munyiikivu nnyo kubanga enkiiko zonna pastor gwe tobeerayo naye nze ebibeerayo byonna mbimanyi. Talina lukiiko lwonna lwatabeeramu akwata obudde. Mukama akuwa omukisa. Omwaka guno nga gutandika mu February ennaku z'omwezi 10 Buvuma mu Bizinga. N'ennyanjula kaweefube w'Obwakabaka gwe tutambulirako ayitibwa Situla Omutindo. Mu buli kye tukola tetwagala sambala. Tetwagala kukola neemalidde. Tetwagala byakutuusa mukolo. Tetwagala gadibe ngalye. Twagala omutindo ogw'owaggulu. Eggwanga lyaffe terisobola kudda ku ntikko nga bye tukola biri awo byakugezesa bugezesa. Ne bw'oba oyimba ekitiibwa kya Buganda olina kukiyimba na mutindo. Mu abaana ab'amasomero mube ba mutindo. Bwe kiba nti obudde bwakuyimba genda oyimbe mu Lungereza to the best of your vocal cords. Bwe kuba kusamba kapiira genda okasambe osinge Messi. Osinge Lamine ya ani? Osinge Lamine Yamal. Oba kale osinge Bukayo Saka. Oba osinge Hasani Mubiru ow'Emmamba. Oba Farouk Mia. Omutindo bwe buba budde bwa kusoma leka kwebuzaabuza nti omutwe gunnuma ebintu ebyo ojja kusuula omutindo. Era Mukama atubedde nti mu mwaka guno nga tutandise kaweefube okusitula omutindo n'ekitiibwa kya Buganda kisituddwa omutindo mu nnyimba yaakyo. Waliwo eyambuuzizza nti okujjako kabaka okumwesiiga kati ekitiibwa kya Buganda kirimu ki ebirala ebyagala okutereeza. Namugambye jangu weewulirireko era yonna gy'ali ndowooza awulidde. Olw'ekyo nammwe kye mwewuliriddeko ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda erongooseddwamu ngitongozza.